Tuba twogera ku basajja abaasoma, abasajja abayivu, ba dokita, ba profesa, ba PhD holder, na abaasoma naye nga si basiraamu, baasoma ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omu ku bo ayitibwa Michael Hart. Michael Hart ono musajja mu America mu 1978 yafulumya ekitabo. Yali lecturer ku Harvard University. Yakuŋŋaanya abasajja abayivu bonna abazze babeerawo, abasajja ab'amaanyi 100 mu byafaayo, abazze babeerawo mu byafaayo by'ensi eno, ba Hitler, ba Zoroaster, ba Ashoka, ba Ishan yaliwe Korea, Ashoka yaliwe India, Gautama Buddha oyo mu China, ba Mussolini, bonna n'abakuŋŋaanya n'akuba omuwumba, abasajja 100. Agamba kyamutwalira emyezi 7 okunoonya ani agenda okulembera abantu bano. N'agenda nga buli omu amukenenula obuzito bwe, ki byonna obusobozi bwe. Eno ye ripoota gye yajja nayo. Abakubanga yali musiraamu nga yakikoze bandigambye nti oyo musiraamu era kyalina okukola. Naye engeri gyali nti ye Michael Hart, professor, doctor, PhD, twagamba nti akoze eki? Yaddira Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amuteeka ku nnamba emu. Saka Michael Hart musajja mu Yudaya, si musiraamu ate si mukulisa, musajja mu Yudaya. Mu Qur'ani wa Allah wawanira abayudaya. Allah yatuka no bayite next naga nti ya ayu alladhina amanu inamal mushrikina najis. Nti abayudaya abatakkiriza Allah balinga najis. Kati guli ku bigambo byoli boyite najis ate byo yimirizaako obusiraamu. Temulaba nti no muli bayayi. Kusede bulungi. Aya nambe gama mu Qur'ani ne gama nti olaika shallu libariya, nti abayudaya bye bitonde ebisingira ddala okubeera ebibi n'embize ebisinga obulungi. Kati guli ku bigambo by'omuntu omubi mu maaso ga Allah byoyimirizaako obusiraamu, era Allah batunula n'aseka agati nabo bano abasajja abalowooza nti bagoberera nze Allah ate nga bali mu byakiyayi. Kati kikyengezaako kulaga bw'oleeta lisiti ya Michael Hart, nze njagala kugamba ebigambo oli Michael Hart muntu nga ye, era tayinza kubuulira kigendererwa kye yaliko okuleeta ebigambo ebyo. But is a human being. Si Katonda, si malaika, si nabi, but muntu as you is a human being. Kati reasoning ye ng'omuntu oba ranking ye ng'omuntu, ffe tetusobola kugitwala ne tugyesigamira, era kyoba ffe tetuyimira ku rankings. Kankwe ekyokulabirako, wali abasajja baali babiri. Abasajja baali babiri bawandika ekitabo ne bagamba nti who is bigger. Bawandika nti who is bigger. Ne bagamba nti historical figures really rank. Where historical figures really rank. Kitabo kye bawandika who is bigger, kikibuuzo ne kyeyongerako ne kigamba nti where historical figures really rank. Omusajja soka bamuitanga Steven Skinner okwe bamuyita Charles Ward, bawandika ekitabo ekyo who is bigger, where historical figures really rank. Kero kinonyeeko labi bawandika ne bagamba nti no Jesus ye number 1, Napoleon Bonaparte ne bamufula number 2. Kanze nasoma history ate nawe nkimanyi wasoma history. Napoleon Bonaparte ne bamufula number 2, Muhammad ne bamufula number 3. Waliwo ddako katudda ngo ebyo ndio kwa kati Steven Skinner wona agambye Yesu yakulembera fete tuli after such rankings. Ridda kyebayita ranka bwe nibanga twogera ku mayinja, Yesu yalina ejjinja. Bayibuli egati omwoyo omutukuvu najja n'agwa ku kibegabega kya Jesus. Wano wabawo ranka, wano wabeera ranka, omwoyo omutukuvu n'atuula wano yagira nerevo bulijjo gyendoota tubeere nga twogera ku bintu. Omuntu omukulu byayinza otuula wansi n'agamba nti kambawe ku bwongo, kwambawe ku matu, kubanga tulabwa nnyo mu ngeri ya wansi, tulabwa nnyo mu ngeri y'okwevuma, kwejolonga. In fact bagamba nti abawakana buwakanye. Kati njagala tuuke ku level esobola okubeera omuntu otuula wansi n'agamba nti so muganda wange nsooke nebaze mukadde wange munambiko munnange Faizo Kiza, webale nnyo okubeera nti wasumuludde omusomo ogwo tozikiza yita gyoyita nange njayita gyempita, tufube okulaba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuteeka waggulu
nga Allah yamusukkulumya waggulu nga yamuteeka waggulu kwayaga nti warafa'ana laka dhikiraka ntukusitula n'obeera ng'oyogerwako olwaleero abamwogerako beba Mike Hart omusajja ataali musiraamu ate nga si ye yekka. Tulina ba Thomas Carlyle, tulina ba John Lamartine, tulina ba Reverend Bosworth, tulina ba Mahatma Gandhi, tulina Javier Hernandez Chicharito, tulina ba Claudio Van Damme, tulina abantu nno bangi abayogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abedda n'abakakati ba George Bush, tulina abasajja ba King Charles yamwogeddeko n'abalala bangi nnyo abogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwasinga mu nsi yonna ate nga abamu rankinga si basiraamu. Kyekyenjawulo kye tulina. So kati muganda wange Joshua nsaba topic eyo ogizze tubuulireko ku reasons za Sikina ze yateekawo. Reasons ze yateekawo naffe tuleete reasons za Dr. Mike Hart ze yateekawo ne reasons endala ze yassaawo. Kanko ekyokulabirawo ngenda kuwayo reasons nga 2 eziraga nti Muhammad w'amaanyi okusinga ku Yesu. Ekisookera ddala bagamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama is the most influential personality of all times, most influential personality of all times, whose influence still lies at the bottom of his followers. Nti ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye musajja yasinga okuyingira omubiri gw'abantu ye. Kyengeza kugamba nti ebintu bye yakola n'ebintu bye yalagira ne kakati bikyaliwo nga bwe yabikolanga. Kanko ekyokulabirako nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga mundaba nsaala nga bwe yasaalanga naffe bwe tusaala. Naye nkukakasa teri mukristaayo asabanga Yesu bwe yasaba, kuba Yesu teyayimba yadde olimba n'olu. Yesu tayimba nko yadde olimba n'olu, yadde ogoba yadde osuula omuntu ekigo. Yesu yadde okwogera ennimi empya Yesu teyazoogerako. Ne Muhammad yakutama yavunnama nga bwe yakola tahiyatu bwe tugikola nga bwe yagikola. Ekyo kiteeke ebbali. Ekyokubiri, olulimi lwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olulimi lwe language ekozesebwa mu nsi yonna. Naye aibeti oba pasito omanyi olulimi lwa Yesu oba osobola n'okwogerayo ebigambo 3 mu lulimi lwa Yesu. 3, erinnya lya Muhammad lituumibwa mu nsi yonna, naye erinnya lya Yesu teryalituuma. Kikulaga influence y'omuntu. Akasemberayo ddala ndowooza tubeere nga tugenda kagamba katya Muhammad brought the best practices. Muhammad yaleeta ebikolwa ebirungi that are not only beneficial to his followers, nga tebigasa bayigirizwa bagoberezi be bokka, but they benefit the world at large. Biyamba ensi yonna okutwaliza awamu. Biyamba ensi yonna okutwaliza awamu. Ngenda kuwayo ebintu 3 nja kubinnyonnyola omulundi ogunaddako, naawe ompeeye ekintu kimu Yesu kye yalagira mu nsi muno nga kiyamba ensi. Ekisooka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleeta okutwala amazzi emmanju. Kigasa omusiraamu ne kigasa omukristaayo ne kiyamba n'omusamize. Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'aleeta okutayirira. Kigasa abasiraamu, kigasa abatali basiraamu, kigasa n'omusamize n'omuhindu, bonna babatayirira. Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'aleeta okwaziina. Okwaziina kuzuukusa omusiraamu n'asaala, ne kuzuukusa n'abantu okubeera nga bagenda okukola. Ayaziina ku makya ne bazuukuka, n'ayaziina ku 7 ne balya lanchi, n'ayaziina ku 10 ne banyuka, n'ayaziina ku ssaawa 1 ne badda ewaka, n'ayaziina ku ssaawa 2 ne balya ekyeggulo. Mpaayo ekintu kimu Yesu kye yaleeta mu nsi nga kigasa abantu bonna nga si bakristaayo bokka, ojja kuba ompangu.